Jako akawuuwo. Olukiiko olubadde lugendereddwamu okutabaganya abatuuze babiri okuli Kisu Joseph ne Muchoma Irene nga bano bafuna obutakkaanya. Muchoma Irene bwe yakutte ejjalo ya butto ayokya n'agikuba Joseph okumpi n'eriiso kabuze katalu gw'obutaka oluvannyuma lwa ssentebe owa LC y'okubiri ow'Eluzira Portbelo okutabukira meeya ow'e Nakawa Ronald Balimwezo. Ono agamba nti newankubadde meeya ye mukama we talina kumala geeyingiza mu busongasonga abo basobola okwekolerako ng'ono era amunenyezza obutamuwa kitiibwa n'adda ku kazindaalo n'ayogera kyokka nga yatwala ekitundu tamuwadde mukisa kwogerako eri bantu. Lwakibambisa mu maaso nga kubaka akati mujja kunsonyiwa meeya mbadde nefude lwa disipulini wadde naye kyeyamwana ekintu kino kintu kya nsonyi nnyo kulaba omuntu ajja ku kyalo n'akidisorganizinga niweefuula ng'owempisa naye buli kintu nekyenooneka. Ono Mbukamba ow'ekitalo asabye olukiiko lugalwewo kubanga ekyalo kye kirina obukulembeze obumala obusobola okukola ku nsonga zaabwe. Nze mbadde nsaba ekyalo kino bwe kiba nga kirina obukulembeze muddeeyo we muvudde mutuleke tumale ensonga zaffe. Meeya w'e Nakawa Ronald Balimwezo omukwanukula asanze akaseera akazibu okusirisa abantu okusobola okwogera ng'ono wano wagambidde nti kati olukiiko lwakaggulwawo oluvannyuma lwa chairman okwogera. Luno olukiiko yagaza kati kwetuna waliwo meeya njagala mumanye nti mwennaze ezaate nze mbatwala kakati webanga ndi wano ate nga nze nkutta akazindaalo ate nga nze nkyalinga abandi basamusirikirire njagala mutegeere nze seetaaga politics nabagamba wano tuli mu kukulembera abantu politics tumujemu. Ono oluvannyuma yeetonze era n'agamba nti tayagala kuddamu kulaba mukulembeze ayisibwa mu maaso era ne yeewozaako nti ekyamuleese kwe kutabaganya abantu kubanga tasobola kutuula butuuzi ng'awulidde nti waliwo abattiŋŋana. Saagala kulaba mukulembeze akola ki? Ajogerwa. Omukulembeze alondeddwa alina obuyinza obumuweereddwa Katonda naye ate nange gyendi kisobola kuwulira Baaluganda nga battiŋŋana. Oluvannyuma olukiiko lugenze mu maaso nga wano kansala wa Luzira Parish Kajubi Willington wasabidde abafuna obutakkaanya basonyiwaganenga kubanga tewali atasobya. Twandibye ekintu biwanvuya nnyo naye tulaba si kye tulina okukola kubanga twagala Portbelo abeere omuntu ki omu mu obutakkaanya obuliwo tuleme butwala ng'ensonga ate gasobola okutuula etulimaliriza. Mukiibi Samuel Kebo yakusatidde eggulu eno ku lwa ABS Television.